nga mwe muli district ne city chairpersons, mwe muli road mayor, ba councillors, nga mba councillors botaddeko aba special interest groups. Kati nga police tuina a lot of interest activities nga zino bwe ziba ziyingirawo, tuba twagala sharinge namwe ku bintu ebimu bye twagala bikolebwe oba amateeka gagobererwe tusobole okulaba nti tutambuza omulimu guno bulungi. Ekisooka ba politicians abo oba ba candidates abalonda forms picking forms okugenda okulaga interest nti bagenda kwesimbawo baba wa regulations za electoral commission ezigaidinga obululu buno. Ekisooka kye tusaba muzigoberere zirimu ebintu bingi ayagala okuzisoma kagende ku website ya electoral commission kweziri zogera ku ebintu byolina okuleeta obuyigirize ebiki mubimanyi wano mu elections ez'emabega muze mulaba musanga omuntu bamugambye leeta obuyigirize bwe buti agenze ku Nasa Road atakudde empapula gye kigenda okugwera nga olunaku alumaze ku poliisi. Waliwo abalala abaleeta empapula nga tezizitowa bulungi, then ensonyi n'azijjamu obusungu ogenda okwesanga nga kerere agireese ku streets zaki abantu kwe bakolera emirimu gyabwe. Bw'oba toyina mpapula there is no reason kulwaki oba ojja olutalo okululeeta ku luguudo. Bw'oba toyina mpapula get out. So abo nabo tubayina kubanga elections emabega ezo mwali muziwuliddeko ng'omuntu ow'ebipapula ebijingirire olutalo alutute ku street okwekweka accountability. Bw'oba tewasoma don't disturb people. So ekyo nakyo kikulu. Ekyokubiri ekikwatagana ne engeri gy'okozesaamu enguudo n'amateeka amalala agakwata ku engeri gye weeyisaamu oba kye twaliyise public order. Enguudo ezo ze mukozesa si mwe mweka abazikozesa. Waliwo abantu abagenda mu ddwaliro, abantu abagenda okunoonya ekyokulya. So enguudo ezo si gwe weka zikozesa, zikozese bulungi. Then ekirala, just because ogenda kukima mpapula either ku district or wherever baba bagambye nti ogenda ozikime, amateeka ga traffic tekitegeeza nti gaba gazikidde, gakola. So respect traffic regulations. Bwe batugambye nti mujje bulungi babagambye nti bamugire mu motoka 2 tewali reason kulwaki ojja abantu bonna bajjudde ku motoka yonna bagyetolodde. Before you have seen waliwo abafuna accidents ate naawe kikutaasa because abantu bano bwe bafunanga accident enkyo ojja kusanga nga bakweripyeko gw'olina okubajjanjaba mu taking unnecessary risks. Borders ezivuga obubi. Then waliwo of course ne crime, real crime nga bwolaba waliwo abakozesa abavubuka zino juzi zetubadde tuyita egaali nabyo mugezeeko nnyo okubyewala. Naye ate naffe tubagamba nti nga police of course tetujja kumala gakkiriza abantu okuvumirira amateeka. So bwe mulaba nga tuba disorganizinzeemuko okubateeka mu nteeka manya nti tuba tukwasa amateeka nga constitution bwetulagira. Naye nga mu byonna tusaba ekintu kimu mukwatagane ne police. Bw'oba oyina ekintu kyonna kyolaba nti bw'oyogera ne police musobola okukigonjoola, please gituukirire because gwe mulimu gwekola. Erina okubeerawo n'ekuyamba okugonjoola some of the issues oba challenges z'osanga mu maaso awo nga electoral cycle yaffe bwetambula mu maaso. Issue endala gye njagala
okubategeezaako. Mujjukire nti wano nga 18 omwezi oguwedde nali ntudde wano nemba wa guidelines oba okulabula nti kati abaana bwe bazze mu holidays waliwo ebintu ebimu nga security bye tutera okwekengera ne tubabuulira. Ekintu ekimu kye tumanyi, sometimes to registering incidents wosanga nga abazadde balese abaana abato bokka mu nyumba ogenda okukakana nga abo abaana bafunye akabenje. Kati emayuge mu Magamaga wabaddeyo incident omwana nga yabadde nga 30 just naku nga 2 emabega. Omwana w'emyaka 4 bamuleka ne munne ow'emyezi 5 mu nju. Ogenda okukakana nga omwana alonze ekibiriiti kye baali balesaawo ku mmeeza n'akikuma n'ayokya enju engoye buli kimu ne bagiramu, naye ye baneiba basobola okujja ne bamununula, naye oli ow'emyezi 5 n'afiiramu. Tuze tulabula abantu nga tubagamba ebintu bino bibaawo, ffe tubimanyi kyova tubyogerako nti si kirungi kuleka abaana bokka mu nju. N'ekirala abaana they are juveniles, buli kiseera kyetaaga omuntu omukulu ababeere kumpi bwe batosobodde wakiri tambula nabo. So accidents zino zibaawo era kati ng'eno twagifunye Magamaga. Waliwo incidents endala ze tubadde twogerako ez'emiriro. Tukyaregistering emiriro mingi nga police, naye nga abapoliisi baffe buli bwe bakola assessments bazimya moto basanga one, osanga nti omuntu ayina obukadde n'obukadde bwa business naye nga talina ne fire extinguisher neegi. Oluusi bw'aba nayo osanga nga mu factory y'abantu nga 10 bantu nga 2 bokka be bamanyi ogikozesa. Then nosanga factory ina water hydrant, naye water hydrant teina pressure. Ate nga bino ebintu byali badde biba fixed ne tusobola okukola ki okufuna engeri gye tutangiramu emiriro gino, so that police fire brigade wegenda okutuukirako nga at least naawe olina kyotaasizzaako. Issue endala maybe ejasa okubawa amanya g'omwana. Omwana eyafiiridde mu muliro ye Kauda Rashim owa myezi 5. Twafunayo ne incident endala nga 29 August mu Kitugumu district. Omwami omu yagenda n'alumba ebbaala gye bayita Tipse mu Oriang Jumasel mu Kitugumu. Ono yagenda n'asanga abantu abaali beesanyusaamu n'abateeka ku gun point, n'agezako okubajjako amasimu n'ebintu ebirala, naye ne bamutabukira ne basobola okumudisaminga n'okumumazaamu omusu. So mwami ono tubaye tetunaba kutegeera linnya lye, naye twasobola okujja ne tusanga nga bali bamugjeeko emmundu AK-47 ng'erina n'amasasi 21. Era on one side twagala okusiima abantu olwogezaako okwerwanako, naye tutera okuvumirira ekikolwa kya mob action. Kubanga mob action is problem is mutuuma chance okuinterrogatinga bano abazigu, ate nga information gye tutera okubajjamu olusi etuyamba okukwata abantu abalala. Sometimes mujja kumulaba ne AK-47 eno naye ng'eriko emikono emirala ng'ena, ng'era bwe tuba tusobodde okumukwata usually tufuna chance eyo ne tusobola
okumuinterogatinga n'okukwata abantu abalala ababa beetabye misango gino. Nja kusembyayo story y'abaami betwakutte 6 bano nga babadde bagezaako okusindika dollars enjingirire ez'Amerika mu community, era twabasanze ne dollars $3,000 nga ziri mu bando za $10,000. Bano bonna 6 abasajja abateeberezebwa kubanga bava Congo DRC, era nga mwe muli omwami we bayita Muniki Dudu, Mumbere Asiha, Queenza Dudu Mitira, Shadrack Kaputara, Jean Pierre Hassan ne Musa Ahmed. Twabasanze nga yana we twabakolako search twabasanga n'enjaga nayo gye baali bayina, era nga bano bali mu kaduukulu kaffe nga bwe tuteekateeka okubatwala mu kooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Morning. Okay.